Ekigenda maaso mu ggwanga si kyangu kubanga wenjogerera abamu ku bayimbi abakomedian n'abantu abamu ababadde ba local artists oba ba local celebrities wano mu Uganda embeera naye banyize ya karantini eno kubanga twalabye ba comedian bavuddeyo ne beekubira omulanga eri president okubanga abaviirayo asobole okubanga abayamba era Ashbag n'avaayo n'abagamba kye mwakoze kya kisiru nnyo lwaki mukaabira omukulembeze lwaki mukaaba gy'oli temukola okisegeera yabayeekedde bubi nnyo naye gye twagwiridde ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Gola Moses naye yabadde mukambwe muzibu n'agamba nti gavumenti kyekola tekiriiyo yadde yeewaddeyo kuwa abantu ebyokulya ne tosobola kuwa abantu kilos 6 ez'akawunga oteekeko n'ebijanjaalo n'agamba kati omuntu nga yeggolola yamanyira okunywa jaga namba kati kilo 6 zigenda mugasa ki okisegeera Gola n'avaayo n'agamba nti naye recently nagezezaako okendeeza engeri gye ndyamu naye ate obwo bukiro 6 mba ngenda buliira mu nnaku 2 n'ennaku 2 ziyinza obutawera nga byakoze ki nga byaweddemu dda okisegeera n'agamba naye omuntu bamuwe ekisawo kyaki bamuwe akasawo kalamba akakawunga bamuwe n'akasawo kalamba ak'ebijanjaalo ye afaafagane n'obulamu bwe oba okitegeera osinga omuwa ebintu byagenda okukolesaako ennaku 2 ennaku eziddako enjala eddemu ekole ki emulume eyo yebadde konsaani y'omukulu Gola Moses ng'osobola otubuulira konsaani yo osobola otubuulira omusajja ono ensonga gy'ayogerako kubanga kati ye mu opiniyoni ye wogitunuulira ogenda okyetegereza nga ati si kyo kituufu naye waba Golola alya nnyo naye amazima amatuufu naawe okimanyi nti kilo 6 zino tezisobola kumazaako wiiki kale Nalubega Fauza nkutumiddeko Princess Mabel n'abasirya nkutumiddeko Kevin Betty nkutumiddeko Nenga Bridget exclusive with facts mwebale commentinga ni omulala wano Hawa Kauma webale commentinga Raju Ram mwebale commentinga yes aliwo omukyalo naine erinnya mu Lwalabu erinnya siritegeera Helen Fenty Mubiru Keronix webale commentinga Sela Kasim kale yonna gye musinzira mwebale beera ku Projan Media TV nga we nagambye nyiga notification button osobola okubanga ofuna stories zaffe ez'enjawulo.